okujja kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byobufuzi okuva mu mwaka gwa 2017 okutuuka kati kyekimu ku bizibu abasajja abaali bafuula opposition profession yaabwe kye basinze okufuna nti Museveni yali alina abantu be yali yateekateeka nga bebalina okumuvuganya ng'abataddemu obudde babasomesezza amateeka ekyamazima nga basomesezza ebyobufuzi era bw'obatunuulira n'obamenya babawadde obudde bungi ku platform zonna nga babawa airtime omusasulire n'ow'obwereere okujja okunnyikiza ensonga ezinnyonnyola obunafu ekibiina kya National Unity Platform zekirina nti buli kaseera ojja kuba olaba Mubaraka Munyagwa, ojja kuba olaba musajja waffe Rwomushana, ojja kuba olaba abantu abeetoololera mu mbeera ezo ez'okwogera ebintu ebitagatta nga bwe baweebwa airplay awantu wonna. Naye ebimu ku bintu ebisinga okunyiiza abantu abali mu mbeera ezo era ne bajjayo obusungu bwabwe ng'ekyokulabirako y'enjogera ey'omwami Ssenkagale w'ekibiina kya DP gye yabadde ayogera ng'ali ku fulo ya paaliyamenti nti gavumenti ng'emaze okukola ebintu ebyo byonna emaze oteekateeka abantu abalina okugivuganya na butya balina okugivuganya. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga ajja akulembera bannayuganda abagamba nedda Uganda okubeera ennungi tolina profession gy'olina kubeera, tolina bukugu bw'olina kubeera nabo, wabula olina kubeera na mutima gwo nga gwagaliza munnayuganda omulala. Olina okubeera n'obwongo bwo nga bulowooza ng'omuntu omukulu ne woobeera ng'oli mwana muto. Nti kati kitadde abasajja bano abaali bateekebwateekebwa okuvuganya mwami Museveni nga tebakyakola makulu. Nti Museveni afuna obusungu ng'awadde Mubaraka Munyagwa, awadde Rwomushana airplay ey'okunnyonnyola ebintu byabwe, naye ate abantu nga basinga kutegeera nnyo ebintu bya Umaru Kiseka oba Simoloviiru. N'osanga abantu nga batudde awo bali mu kudisikasinga, bwe baba badisikasinga ebintu byabwe badisikasinga Mboozi Mukati oba ne badisikasinga Nambemu oba Frank Ntambi. Kati ne batuuka okwebuuza nti ekyamazima ensi ebeerawo etya nga buli omu abuuza era ng'asaba Edi Mutwe. Ensi n'ebeerawo nga babuuza Machete yaddawa, lwaki Machete musibe? Nga bo baali balina okulowooza nti bo be balina okubeera abantu ab'omugaso mu ggwanga Uganda abalala abasigadde tebamatalinga. Era ekyo kiwa omwami Mao obusobozi okujja okuyimirira ku fulo ya paaliyamenti ng'ayogeza jjoogo nti mu Uganda Edi Mutwe ne waaba taliimu abantu 1,45,000 zisigala ziwera era balina okubeera n'emirembe. Ne yeerabira nti bannayuganda tebadimandinga Edi Mutwe kubeera friend teyazziza musango, badimandinga kumanya musango Edi Mutwe gwe yazza ogutuuka okumusibya ebbanga eryo lyonna nga tawoza, tamanyiddwa gy'ali, ate amuwambye n'amwewaaniramu. Abantu be bamu abaalinga batugamba nti ebyo ebikolwa gwe bawaana kati gwe balwanyisa, kati akaseera katuuse nga tubabuuza mukakasa mwali mulwana kujjawo kino kye tulaba. Lwaki ffe we tukyogerako tubanyiiza nnyo? Lwaki ffe tuba ffe tuvuddeyo ne tugamba nti bino ebikolwa ku bannayuganda bibi nnyo, ate munyiiga nnyo ne mugamba oyo si yalina okyogerako? Mwakijjawa nti mmwe mulina olukusa ku kyo.